Hey yo, what's up people? How you doing? It's your boy John Black African boy. Kansubire muli bulungi, kansubire olunaku lubatambulidde bulungi. Olunaku lwa Idi luno njoza ez'abasiraamu bonna abalutuusekera baluyisemu obulungi. Ntuuse okusaasirira abo bonna abaviiriddwako abantu baabwe. Message yange olunaku olwaleero egenda eri abannema. Tubeebaza emirimu emirungi gye mukola. Naye tubadde tubasaba bambi mukendeeze ku busungu. Abaganda bagamba akuba owuwe akuba awumbawumba. Abannema nibukulaba nga obusungu bwe muli mukozesa bungi. Nanze munnansi w'eggwanga lino Uganda nazaalibwa muno era ngenda fiira muno era ngenda ziikibwa mu Uganda. Naye nze abuuza obusungu nga bungi. Mubadde nga lino ebbanga lyonna. Mubadde wanga bano abantu bazimba. Mubadde wanga bano abantu bali muteekawo bizinesi zaabwe. Si mwaka gumu 2-3 bantu abalala bamazeeko emyaka nga 25. Where have you been all this time? Mubadde wa? Ate nga musasulwa okitegeera abantu babasasula. You are paid. Musasulwa mubadde mukola. Kati kyembuuza mubadde nga wa? Mubadde mwebaseewa okitegeera. Tukkiriza nti ffenna tuli mu nsobi. Abasinga ku ntobazi bali mu nsobi. Naye nammwe engeri muli mugobamu abasinga ku ntobazi namwe muli mu kukola nsobi. Temuli mubagoba mu ngeri ntuufu. Ndowooza abantu baddewo dialogue, abantu ne mubawo obudde. Abantu abamu bambi mubasonyiwe. Abamu baba tebamanyi nti bagenze lutobazi. Kuba si buli wamu tosobola omanya nti lutobazi okitegeera luvannyuma. Okitegeera abafere bangi nnyo, abafere b'amataka. So okubuza abantu n'agamba wano ettaka ddungi naye wallahi ogenda okitegeera ng'aliwo olutobazi. Ate ng'oli tolina kyakkola tajja kuddiza ssente ng'agenze. Ate era abamu ababawo ebyapa mu ababakkiriza okukolerawo. N'engeri gye muli mubagobawo mulinga abali mugobawo abayeekera. Mukijjukire nti bano Bannayuganda era basasula omusolo. Mukijjukire nti nabo bakontributinga ku kyamaanyi ku tax ku GDP y'eggwanga basasula omusolo. So nandibadde nsaba obusungu bugaane kuba bungi. Ffenna tudde eri Katonda, tuli baana ba Katonda. Engeri gy'okwatamu omuntu si engeri gy'okwatamu omuyeekera si engeri gye wandikuttemu omuntu bw'ati. So obusungu ndaba buli bungi. Abantu bali mukaaba amaziga. People are not happy. Abantu bali mukaaba amaziga. Abantu mubatamizza obulamu. Abantu abamu batandise okuzirika bafudde. Bizinesi z'abantu ziweddewo. Kyokka ate ekyewuunyisa nti abamu mubaleseewo, abamu mubajjewo, abamu mubaleseewo. Kati mba neebuuza abo abasigaddewo lwaki bo basigala ate nga lutobazi okitegeera. Kale nkitegeera bayinza okuba balina ssente nnyingi nnyo, bateesewo investments nnyingi nnyo. Naye ne bano abantu mubakwate bulungi, mubawe obudde oba mubafuleyo nawala wasobola okugenda nga weebeeyiiya. Olaba mufa ku ba refugees, abantu abava ebweru ne mubategekerayo balina obbeera. Kati lwaki omuntu asenze mu lutobazi omugobanga agoba omuyeekera? Omuntu abanga amazeewo ebbanga ddene. Ze nansuggesting nti ate musooke mubafunire obasobola okugendanga. Mubaweeyo compensation. Abantu bangi mu parliament bamemba ba parliament bali mu kwegabira ssente, simanyi commissioner, simanyi baani bukiiko ba parliament bali mu bawa 500 million, bali mu bawa 1 billion, bali mu bawa 2 billions. Bagenda mu kooti Katonda baba babeiro, lumala baba babeiro tetuddamu kuwulira biki ebyagenze mu maaso. Batono nnyo abasibwa era tukomaawo okitegeera. Kwaki ezo ssente ze muli mu kwonooneramu ebintu ebyekisiru kwasize mukwata ne musasula ne mucompensatinga ku bana abantu. Abantu abasinga bakyasinze kubeerayo bantu naddala be bavubuka abali mu kuyiiya obulamu okitegeera. Nga bali mu kuyiiya obulamu, muvubuka atandisewo ka bizinesi ke, mujje mukamenye ka bizinesi ka loading akacapati, muvudde eri buvi ebintu mubiggyeewo. N'ebintu ebiri mu nju byonna mubisanyizawo, temuba wanavudde okwetereza nti mujje mu ebintu byammwe. Muzze tulinga abali mu world war nti ozuuka buzi okusinga ekintu kikubye enju yo kigiggyeewo. Obwo busungu bungi nnyo. Nandisabye ffenna tujjukire nti ffenna tuli baana ba Katonda, tweyise ng'abantu abakkiriza mu Katonda balina obbeera. Motto yaffe egamba for God and my country. For God and my country. Ensi ekolebwa bantu. Ensi omutali bantu teba nsi. Ate kitegeeza nti for God obanga ogamba nti oli wa Katonda, ku lwa Katonda n'ensi yo. Golooza ky'oli mu kukola Katonda ajja kukyagala. Golooza ky'oli mu kukola Katonda ali mu kukyagala. So nandisabye obusungu bukendeere bano abantu tubawo obudde tugane bayisa bwe tuti because balina bwe bagenda kudda. Otherwise bagenda fuuka ba monsters. Abamu mugenda vaamu ababbi abateega abantu babatte batwale ebintu ekitagenda kuba kirungi. So kyensaba sala yange kyensaba nti Katonda abakwateko mutegeere amazima, mutuule wansi mumanye nti kyemuli mu kukola kikyamu. Nammwe abasenda
obanga ogenza okusenda ku muntu muno tomusenda tobanga agoba omuyeekera mukwate empola akemu ebintu bye naye mwagala nabbatema ogenda kakasa atya omuntu nti tabeeranko mu lutalo amazima ng'enju ye egudde mwabadde asula emyaka 2 omuntu oli mu mugoba mu lunaku lumu naye ng'enju eyo naawe waali okudivelopinga kyamutwalira emyaka 20 kati gweomusuubira mu lunaku lumu kubanga afunye ewalala ng'enju yamutwalira emyaka nga 2 okumalirizibwa because mwe muli bulungi musola bulungi tekibatwalira bbanga ddene naye ate bano abantu abayiiya ng'olunaku ekinene nnyo wakola 50 oba 8 bw'oyagala oggowa okitegeera so nandisabye gavumenti n'ennema temuli mukola kituufu naye muli mukikola bubi. You are doing the right thing but in a wrong way. Tukakkanye ku busungu abantu tubawe obudde kasitama tabatega basenze bagumidde embeera n'embeera mubawe obudde mubawe ku compensation obawe ku kasente oba yaliwo omutuufu oba si mu butuufu mumuwe ku sente muli mukwegabira sente nyingi nnyo bintu bingi muyisa budget tebikolebwa nakukolebwa abantu ne basirika naye era mubalumbye n'eno temubasanze nti bali mu kwekalakasa nti babasanze ku parliament obawa mubasanze mu maka gaabwe nga bali mu kutetenkanya obulamu so message yange ku lunaku olwa Idi luno Mukama Katonda atuyambe nammwe abayambe abakwateko mukimanyi kye muli mukola kikyamu mukimanyi nti waliwo engeri nyingi gye musobola okujja abantu mu lutobazi nga temuli mukola ebyo muli mukola bimuli mukola bikyamu emirundi 10 so Mukama Katonda abakwate ku mitima gyammwe gye gikalubye ng'amayinja gigonde ng'omugaati mutegeere kye muli mukola kikyamu mukitegeere nti muli mukolera abantu n'ate abantu bamuli mukolera be muli mukugobaganya kubasinga ku maca tukeera ffena ne tudduka mu Uganda ne tugivaamu mugenda kukolera baani teri so mukimanye nti kibi kye muli mukola mutuule bekivunaanyizibwako mwenna mukimanye nti bambi tudde eri Katonda kuba nkimanyi ffenna Katonda yatugatta for God and my country bambi kye muli mukola kikyamu nnyo era Mukama Katonda abasonyiwe era mwetonde eri Mukama Katonda mukyalina space ekole kyekituufu tetulwana because antu bamuli mugenda tebalina mamundu tebalina jambia tebaga nti tugenda bakuba tebalina zibbomu naye muli mu balumba nga bali mu kulumba olutalo lw'e Congo man. It's really bad. Sala yange gyensaba olunaku olwaleero Mukama Katonda akwate ku abo bonna bekivunaanyizibwako badde mu senses entuufu senses ez'obuntu bakimanyi nti nabo olunaku lujja kufa nga bavudde kweno ensi gye bali mu kugobaganyako bannaabwe kweno ensi gye bali mu kufrustratingirako bannaabwe kweno ensi nga n'abana bali mu kwetta abantu abamu bali mu kufa lwa pressure olw'ebiri mu batuukako mukimanyi nti ffenna tuli bagenyi era tugenda kufa ye message yange nsaba Mukama abakwateko era nsaba nabo abafunye bino ebizibu byonna abagobeddwa mu mayumba gaabwe abagobeddwa ewaabwe sala yange nsaba Mukama Katonda abagumye era Mukama Katonda abalage ekkubo eddala Mukama Katonda abakwateko for God and my country. May God bless you my beautiful people. May God be with you mu mbeera yonna. Amina. Export TV to the world.